Itawe manga zinangaziwa beba kila muntu pakidomoni. Digida dadi wange kanana nena ile mana kana limbeza tudusazia beba kila muntu pakidomoni. Nikole bina itawe manga bebitombeza zinangaziwa beba kila muntu pakidomoni. Eyenye kambi sarugomba atende omuzongo mokutandika okutendeka olubanga byali bigambo bya masini ne byavira kaba wangu kutandika okuteka teko ekyadire ebitekero ne bitandika okugenda mu mbuga banange mukuba lwekyo mambo leka atandika okujja dondiro mu kyogero awo gabagama wensano kinyalika kitandise okuvaamu oluwenge ngolozi nyanyagize zitandise okunyagira akabwango wekatandika okunyagiza ebidira byakutenda busukuma omutala gutandise okuvaamu abataka batandika okusumikira ekyambirira kwali kuwanga banange muterere bugulebe nakapimpini bwaterera mu njaya bine byaliro bya mantambu ng'omuwakisa atandise okuvaamu akapenke yoga chiki portable dazino munange ekakasiddwa okubanga beboka abafulumye enkoko ezitukagana n'omutindo nti abasigadde bonna bali ku byabwe abo banyini kweyiyayiya be bataka ebiragalagala mu nkoko zaabwe ne zifuluma nga si za mutindo ekigendera ky'abano kugezaako kuttattana linnya saakaate n'abo baludde mu mulimu guno naye ekitongole kikakasa omutindo kikakasizza nti bannaffe bano abayuga mu wakiso boyina okwesigana obanga ogenda n'olya ku nkoko zaabwe kubanga ze zifumbekeddemu obulamu saako n'omuwongobongo oguviirako abantu okutandika okuba tida mulowooza tekiibe kasiini n'okusukka wano fe batandika okugenda okulinnya ku nkumbaali we tunaaviira wano nga mutenda olw'obunegezi butandise okuba nga luleeta akatuuyo nti we tunaasaza ekibatu ng'olw'emyumyu n'omukwiki bikwataganye mulowooza tuli awo tulinnye ku nkanaga